Ekkanisa ya Praise Jesus Tower Ministries International ekulemberwa omusumba Francis Victor Mutawe ejaguza okuweza emyaka 4 era olunaku olw'enkya olw'omukaaga ku ssabo okw'okwebaza Mukama ng'omusumba Aloysius Bujingo wa kukwetabamu. So lwa mukaaga lwe luno ng'ennaku z'omwezi 22 lutuuse tukeera Jinja ku PGT ewa Pastor Victor Mutawe tujagulize wamu naye emyaka 4 ekkanisa gy'emaze ng'eyimiridde olw'ekisa kya Katonda. Omusumba Aloysius Bujingo ng'asinziira mu kusaba kwa lankya olunaku olwaleero ku Canaan Land ategeeza nti kanisa ya House of Prayer Ministries International yeegattidde wamu ne Praise Jesus Tower mu kibuga Jinja ng'era omukolo guno gwakulagibwa butereevu ku mikutu gya Salt Media. Buli kimu kiwedde n'olwekyo tuyita bannajinja tuyita Eastern Uganda yonna endagiriro nyangu bw'otuuka mu Jinja gwebuuza bubuuza PGT ababoda bajja kutwala kyemanyi ne taxi zigenda kubanga zigendayo. Service zitandika saawa 12 ez'okumakya naye 12 beerayo nga watuuse dda abava okumpimpi naffe tujja kuyingira bwetyo ku 3 ku 4 ku 5 ku 6 kusinziira buli mutunga bwana abasobodde tugende Jinja mu kanisa eyo yava mu House of Prayer zibeereko wamu for the first time nga b'e Kampala bali wamu n'ab'e Jinja. Salt TV ejja kubeweereza live okutuuka okwebaza Thanksgiving service lw'eneggwa. Omusumba ayongeddeko nti ye ne kanisa House of Prayer Ministries International beetegefu ekimala okuweereza Mukama olunaku olw'enkya Jinja. Nze neetegese n'abaweereza ba House of Prayer bonna buli department yeetegese. So mpulira ekigambo nga sikibuuliranga nako n'essaala nga sigisabangako nga njagala kubisabira Praise Jesus Tower Grounds ejjinja gye njagala okubikolera. So nzikiriza nga tujja kudda mu Sunday service nga tulina bujulizi nti Mukama yeeraze ejjinja. Ngenda genda ne Thanksgiving yange naye nange nyina kyenjagalayo. Waliwo ekisa ekigenda okubaawo nga buno obuweereza buli wamu. Katonda ayagala nnyo tubeere wamu. Agumizza abaakatandika obuweereza n'abasaba okukola byokka Mukama by'ayagala lwe banaamuweesa ekitiibwa. Era nkuzaamu amaanyi gw'alina ekkanisa gy'okulembera mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mutera okutuula 2 oba 3. Nambaazi si kye kikulu, gwe mukuŋŋaanidde ye mukulu. Nambaazi si kye kikulu naye oyo abakuŋŋaanyiza mukuŋŋaanye ku lwaki. Ayongedde okukubiriza abantu bulijjo okunoonyanga Mukama nga tebeebalira kubanga bamunoonya bamulaba. Obanga ebirala byonna tobitegeera olwaleero tegeera ebintu bibiri. Bw'obanga ojja ku linnya lya Yesu ng'erinnya lya Yesu lye likuleeta togenda kuviiramu awo. Ekyokubiri kyenjagala otegeere nti Yesu afaayo ku bigere by'otambula abibala. Kyova tolina kubeera ku muwendo gw'abagayaala atambuddeko n'agamba wayi kambireke nabyo tibifunye. Ate okunyiikira okutaddewa ekyama ky'abawanguzi kunyiikira. Byakasimbazi Yusuf, Salt TV, Omunnyo.